Bakazi bajja batabusola emmali ya bbaabwe omugenzi kuliko Doreen Were ng'ono mukyala namba 2 ate mukyala mukulu ow'empeta Yawoma Christine Were. Bombi bannamwandu b'omugenzi Paul Were Maloba yafa mwaka wa 2000 nga yalina ebyobugagga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Awuma nga azaala mu bbaabwe baana 9 alumiriza mujja we engeri gy'azzenga amuliisamu akakanja okuva bbaabwe lwe yamuwasa. Kubanga bwe yayingira mu maka n'ageefuga agerukuli nalaba nga sibisobole nenvaamu n'abaana bange nabo n'abagoba. Agamba nti yatoba ne bbaawe mu kumujjanjaba nga alwadde okutuusa lwe yafa nga mukyala mutono Doreen ne mu kuziika teyalabikako. Mu kuziika nnaku olw'okuziika omukyala oyo teyaziika, ffe tutwala mayiti tugijja wano okutwala wali ku ntaana ye n'akwata abaana be n'akolaki n'agenda. Bamuleka okuliidiya Were na Paul Were bagamba nti nnyabo ono yakozesa olukujjukujju n'afuna obuyinza ku bintu bya kitaawe nga tebabonaabona so nga omugenzi yaleka abaana 24. Talina na mmere baamugaana okulima, emmere yonna yonna baagisaanyaawo endala ne bagirya ng'omukyalo oli ne baganda be bagirya era n'ogitema endala yonna ne bagitema. Ayogera nti yaweebwa obuyinza, yaweebwa ebbaluwa emuwa obuyinza. Mulumiriza okutunda ebyobugagga by'omugenzi naddala eby'e Kampala ne Namayingo nga waliwo n'ettaka lya mukyala mukulu lye yatunze. Kyokka maama waffe abaddeko emyaka 41 awangaalidde kuno nga yamulemese mu kibuga e Kampala n'ajja n'abeera wano. Kubanga ate era bwe nakozesako ekifo ekyo e Kampala nga ntunze abaana basoma tufunyeko engeri y'okikozesa, ekyasigalawo omuwala mwenyini oyo eyankwata trespass nga ngenze ewuwe Beatrice Were yajja n'akitunda kyonna. Mukyala mukulu alajanye bamuyambe ku mukyala muto. Ffe yatula nze n'abaana bange 8 yatuleka ebweru, eriyo n'abaana abalala ab'omugenzi nabo yabaleka bweru. Basazeemu obuyinza bwe yaweebwa nga administrator. Ffe tatuyambye nga administrator kuba baamubala nti ye abaana be 5 naye yekka be bannamwandu b'omwami b'omugenzi Were. Tuli bangi tate yatuleka abaana 24 yawandiisaako babe. Kyokka mukyala muto bw'atuukiriddwa naye alomboza ennaku mukyala mukulu Awuma n'abaana be gye bamulabiza. Baagala ebintu byonna byonna babyefuze batwaliremu n'ebyange omugenzi bye yampa. Kyokka ng'ebyabwe kati omugenzi bye yabagabira e Kampala nabikuuma bulungi, ebimu ne mbirwanirira ne babitunda. Wekibanga kiige waliwo ewasobola okutuyamba batuyambe nga ffe abaana tubeere n'okutuula ewaffe, tubeere n'emirembe ewaffe, kubanga ffe tetuvangako wano kulumba baana beeri. Abaana beeri be bajja buli kaseera n'emmotoka zaabwe naki ne bajja batiisatiisa. Mukyala muto alumiriza mukyala mukulu okuwamba amalalo ga bbaabwe nga yagasibako n'olukomera nassaako kkufulu atamukkiriza wadde okulinnyayo. Wanyama Jackson ssentebe w'ekyalo agamba nti agezezzaako okutagaganya enjuyi zombi naye akyalemereddwa. Baagala ebyekooti, baagala ebyemisango, Katonda abatuuze otya. Ivan Lubega yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.